abatuuze bazze mu bungi okwetaba mu kuziika abooluganda ababiri abafiira mu njega y'omuliro ey'ekimotoka ky'amafuta ekyagwa mu bitundu by'ekigoogwa mu ggombolola y'Egombe mu Nansana Municipality mu Wakiso District. Kino kyakosa bangi nnyo era nga n'abamu baabulusuulamu akaba. Omuwendo gw'abantu abaakafa kati baweze 18 ng'abamu ku bo bazikiddwa olunaku olwaleero mu bitundu by'Emigadde mu division y'Egombe mu Nansana Municipality, ng'okuziika kuno kwetabiddwako abantu ab'enjawulo okubadde n'omubaka wa palamenti owa Nansana Musoke wa Kayima saako ne ssentebe w'Egombe Ronald Kasirivu Kabembula. Polisi nejja nesiba netwala obuganda butaano negenda enoonyereza abange nammwe abatannazuula abantu bammwe mubeere bagumiikiriza oboolyawo onooboolyawo bw'onooyitayo omujeni onoonya tonnamulaba ne bagaa nti jangu tukebere akirabika owuwo munjaga yabaddemu wuno tukulaba mwoli abadde amanya gaani ng'ogenderaawo ngera ng'omufiirwa. Basaba Katonda abankuumire abazituziikirako abaana baffe bano abazeeyo mirembe namwe abagumye mwenna bekitudde mu kifuba. Abaziikiddwa olunaku olwaleero Yevuga Richard ne Matthew Ruyima nga bano baziikiddwa ku kijja kimu ng'abaana bano baana b'omutongole wa Kabaka Augustine Sewanja. Wano Faaza Edward Kironde ow'ekigo kya St Charles Lwanga Ejjinja Karooli asabye abakungubazi obutasalira abantu bano musango kuba nabo tebaayagala kufiira mu muliro guno. Abagenze olw'ekintu ekyo bagenze nga tebasuubira nti kigenda kubeerawo. Sisuubira nti nno waliwo eyagambye nti ngenze kigenda kubeerawo nfe oba nfune ebisago, sisuubira. Naye bwe tubanga tulamula abantu bano twegendereze bannange, tuwulidde ebigambo bya Mukama waffe Yesu Kristo byayogedde n'agamba nti abo bonna abattibwa mu Yerusaalemu Pilato be yadda tetubalamula, naye ffe kennyini twetunulemu enjega eno yagudde ku bano ate nga tebeeteeseteese bulungi nnyo. Tubalamudde nti babadde basiru tebatera serega olwale oba oliwo omusirikale oba oli jeno oba oli brigadier, if you want to shoot me now. Uganda tulina ne tukoye mungamba nti obuvumu mbujjawa nze ndi mulongosi kwambuka buki kati awulyenga obaole ngwera tunzita nzita n'ensi yonna endaba ntegeere nti ekikofu ekinzisizza mutabira Uganda ekituuka kino ekimu kimu lwavu bano abaana amafuga ekyabasizza sikuba ate bannamawulire namwega mundaba balina mikolo gyange bano bakagere bano bamusanje baani mukole amawulire amatuufu waliwo ekyagudde ekigoogwa bwe badde babba amafuta mugambe embeera embi eyaleetedde ababono okugenda okusena amafuta kubange tebalina 2,000 zosogula amafuta. Ssentebe w'eggombolola y'Egombe Ronald Kasirivu Kabembula agambye nti UNRA agiwadde omwezi gumu okussa obupande ku Bombo Road saako ne amps, wabula bwe batakikole bo bajja kwetereramu ampu zaabwe ez'ettaka. Toyinza kuvuga highway n'ova e Kampala n'otuuka e Luweero nga tewali yadde akapande akakulaga nti eryo kkoona, nga tewali yadde akapande akakulaga nti waliwo ekkuba erivaako. Ffenna tukimanyi nti emmotoka eno ey'amafuta yabadde eviira mmotoka eyadde eyambuka ku Kyebuwangu. Singa wabaddewo akapande wansi wali nga driver bamulaze nti woddako waliwo ekkuba erivaako, musanga ne sipiidi yandibadde ntono. Kale obulagajjavu obwo tubyogedde mu buwombeefu, naye njala kutegeeza ab'ebyokwerinda ne minisita wa Wakisi nti ekiseera kituuse twerwaneko. Ekiseera kituuse twerwaneko ku nsonga za Bombo Road, kubanga bino byonna bijje naye nga kyetukoze tukikozeemu abantu tweteerewo ez'ettaka lwe banaawulira nti ekyamazima tulina obuki obwetaavu, kubanga tulaajanye okuva we byatandikira n'ebiringanga ebyokusaaga balinganga abakudaalira. Wano mubaka wa Kayima yeeyamye okuweerera omwana w'omu ku bagenzi paka lwalimala emisomo gye. Njagala mwami Samujja alina omwana amasomero gy'asomeramu. Njagala akutegeeza akaana akakulukulu akalenzi ke balaze
nze newaddeyo omwana oyo kubeera omwana owa Wakayima. Mukulu Augustine nga taata we yamuleetanga mu kisulo okuva mu ssomero lyakoze eki. Oluvannyuma batwaliddwa ne baziikibwa mu nnyumba zaabwe ez'olubeerera.